Yes, okay, yes, right. Tugenda maaso. Atwenete Chotera Film Productions bakutusizzaako efirimu yaabwe ey'omulembe era nga tuno tugenda kuba tujjira babulambalamba mu bitundu ebyenjawulo. Evudde no bannaffe aba Duncan Digital Studios nate nga bulijjo abasangibwa ekyotera butereevu Uganda. Tutandika butandisa tukwanjulira Duncan Kataala ng'ate naye y'omu ku bazannyi ba firimu eno etandika. Sagala akunyumiriza bunyumiriza ate nate. Tutandika butandisa tugenda maaso. Ronald Omusiru azini Ronnie entandiko egenda maaso tulina kulika ndio subwa ntandiko akifananye batugamba nicho muhendo enjo ng'akwereza nga jjajja entandika butandisa egenda maaso ate nate bagamba ni Mwesije Alex Kusikurene ntandiko wa firimu egenda maaso mbulambalamba teno netandika emanyikiddwa nga kyakudduse Duncan Kataala ye yagitendeka ye producer waayo entandiko egenda maaso kaakati mu kaseera kano nga tutandika tuwulira okusiibula okwokuggwa ono yawedde okuggwako iribe iri mu kesitula tumuyiwa ebiwato leeta weereza ekyatandika butandisi kakati waliwo yagenze naye ng'engeri gye bamuziika mu ngeri ya byabuwangwa nnyo Mwesije Alex ne muziika lyama era nga bwe bayiye olugero tutandika butandisi egenda maaso mpolampola agenze nnyo Duncan Kataala yatemyetemye ebifaananyi kiwedde kaakati ogenda kuona yetulumiddwa era kunyolwa kw'amaanyi nnyo wabula mu kaseera kano twagala tubenga ono yabanga mu babadde bafa yakiggala kigambika okuba ni abantu babadde bafa nnyo naye kati ono kagenze kirabika okuba ni basiringa okufa era n'ekibadde kitta abantu baagala babe nga bakisiringa bagenda maaso n'omukolako emikolo oba yabadde avaako abafa sirinze n'obugere ne babusiringe n'omumwa yonna Seruku Ronald Omusiru Educations Manager jangu Musambo kamenya kakati eno nyumba yo omusambo kabenga sayiko ne bagenda maaso n'ogunywesa omusaayi era okuva na leero eyo yennyumba mwe bagutadde tegulifulumanga baguwadde omusaayi guno gunywe gukute okukuta we gumala gudde mu hibernation teguliddamu kunywa paka obulamu obusigadde ku nsi era njagala kitwale n'amugamba ogenda twala ennyumba eyo n'agamba manya omusambo ogutuddemu gwa mutawaana nnyo era omusambo ogwo tegulina mukwano gwonna gye tuli nkwadde obwo obuvunaanyizibwa kati obuvunaanyizibwa obukuweereddwa bwakukuuma ekitambo ekyo musabe bajjajja kati bajjajja emisambwa gibe naawe mekyo ekyama n'agamba naye kino ekintu kikuume nga kyama tekisumululwanga kubanga bwe kibadde kisumuluddwa olabye ebizibu ebibadde bijjira ku kyalo kati ono yateekeddwayo nga saddaaka okusobola okunyweza ekitaama kiri ekitaama bazzeemu ne bakinyweza naye ng'okukinyweza be bakinywereza kigambika okuba nti kitemudde abantu bangi nnyo kati ky'oba olaba n'okuziika ono waliwo okunyolwa naye nga waliwo okuwonyezebwa awese emisinde gyokka gye batwala Chevron welfare ekyatandika butandisi egenda maaso ate nate kale ono ye bamuziika ekyalo kisobole okulabika nti kiddamu okubeerako emirembe tugenda maaso ogwo omukolo nga guggwa waliwo aweereddwa obuvunaanyizibwa tokola ensobi ekitaama kasita okulikola ensobi ekitaama ekyo ne kikutolokako oliba oleesa obuzibu okola nsobi munnaffe nga bamugamba obutakola nsobi agende yeeyongereyo n'ekitaama tugenda maaso ne firimu njagala weetegereze ng'akwata kubo nga yeeyongerayo ekitaama agenze nakyo agenze n'ekitaama njagala olabe atambula
Kakati oluvannyuma tugenda okudda eno waliwo omukyala ali mukwasa enkwawo ogenda okweregereza naye ane dakatalo ne bane baana mmwe mbabyeko ane gwengere bane kiki kye mugenda maaso n'okukola serengere ne baana mmwe mulimu amagezi kaya naki enkayana zivuddewa mumba bali mu kubuukira mu kutiya ngo mama lengera ebikutiya kati ekutiya zaabadde zasuuliddwa maama yayomba nnyo ali lona dy omusirusiru n'abagamba nti abaana bano balabika batandise okuleka ne bakola ebitabitegeera ayinako obwana obw'obulenzi bubiri n'ak'obuwala kamu kati Ronald amagezi gaamugweramu ddala era Ronald omusiru tabangako mugezi n'akamu mama gwe tolabanga binyonyi ebintu bino mbu bali mu kuzannya bo ng'abaana kumbe bali mu kwonoona ekutiya eziteekebwamu emmwanyi bazibuukirabuukiramu maama teyagula ddole kati lwaki topi muzitunuza emimbali egamba mmwe mwagala kukyusa ategeera mwe baana mu okutegerera enkoto kye muliko maama teyagula ddole aye tebaagala zaabyayi maama byanike njagala mugende mwanike n'ebikunta byammwe musirusiru kati abaana abasinga bafuka ku buliri naye bano bakyamyeko bayeyambye ku buliri kyokka obuliri babweyambyeko ne batagenda kubulongoosa kataala wansi owulidde abaana byonna bye bakola abazadde si bye bibasanyusa naye sooka owulire abaana amanya ge yabatuuma omuwala ye Kagege kuliko Kataala ne Ronald omusiru abazadde be babatuuma amannya ago bino biyomba balabika beddira male siyegwe ate gwe wasinze okukyamawo ennyo olyoka onvumise wano bulangiti bazisanye bazikyamyemu bazisazeemu obwayi kati mu kuzisalamu obwayi kati obwayi balina bwanika ne bukala ne bulekerawo okukyuma wagifuzeko lengera tugenda maaso nagambye oli ku firimu ku ssimu era nti ku ssimu yosobola okuba nga olabirako bulungi nnyo ekina Uganda ate tuba tukutuusako ebina Uganda bingi nnyo ebyenjawulo nateeka bulijjo okubamu Emis Productions tugenda maaso kati eyaweereddwa ekizibu wuuno ekizibu bakikutte ne bakisiba kibadde kitemula abantu ku kyalo kati ono gwe bagambye yalina okikuuma naye ne bamugamba ekintu kino tekisumululwanga omulundi omulala bwe yaleeta nga bwe bamugambye asabe bajjajja kuba bajjajja be balina empingo ekinyweza bajjajja bakoola bannange mubenga mutusaasira bannange ekintu kino kyo kirabika okuba ne kirabika okuba si kyangu mutukuume naye banaye mutukuume n'ekintu kino abantu bagudde emirambo egigudde ku kyalo kuno bajjajja gye mutalabanga ne munange tubasaba ekisa kyammwe kibeere naffe bajjajja bannange bajjajja temutuvangamu egenda maaso musajja mukulu bwamala okusaba bajjajja bakikuume bagambye obuvunaanyizibwa obukikuuma bubwe ne bamugamba akitereka awatatuukwatuukwa kati mu kisenge akitiisa enkukunyi ziyinza kiggwamu yakiteeka mu ddiiro wanu n'aleeta ettundubaali ate ne batera okukozesa okuba abaanika emmwanyi n'akibikka akisaaniise tekigeza ne kivaayo oba kiki nkimaze bw'amaliriza ng'afulumayo kati yasooka ne yeetegereza mu kujja oba waliwo abadde amulaba kati kumbe tewabadde ono ye jjajja kati agenda okukwata ekkuba okudda ku ssabo wano wasawulira waliwo abalwadde abamulinze dda yetuulatuula naawe oyagala ate kati kwonoonera bajjajja oyiguliza obadde ki tereeza livansiyo bamugamba atereeze livansi bannange ebintu si byangu embeera ejja kubeetereera mwana wato olumbe lumulume n'emimwa ne gisaanuuka olirawo ekiro ekyantudde mu kifuba katulabe bambi ejjembe libadde lyakutuula mu mutwe mwana gwe twali twalaba era jjajja agenda maaso n'okutegeeza n'ekizibu ekibadde kiviirako abantu bano bonna okulwala kigemeddwa sambwa gunywezeddwa era mu kino basuubira okuba ne wajja kubaawo okutereera so n'okweralikirira ku sayidi yaabwe kulina okukendeera era jjajja yabagamba siwa kyali kyakubajjanjabako kirala
bagende balinde embeera kuterera. Mwanyi embisi. Kaakati eyo bwe tuvaayo ne tujja tudda mu bwana buno obw'eddalu. Ronald. Kati baabutuma ogenda okunoga emmwanyi. Amagezi abamu sibalina malungi. Babagaye banoge emmwanyi. Kuliko Ronald omusiru yaawulula n'embisi. Abagaye kunoga mmwanyi. Kati ate ezitengedde si mmwanyi. Kyomuhendo Angel onono ng'akwereza nga jjajja Ronald omusiru wamu ne mwana mulenzi ono Duncan Kataala. Evudde mu Kyotera Film Production tulabagane akuume.